Kale nkwaniriza munnayuganda yonna gy'oli nkwebaza emirimu buli omu omulimu gw'otuusaako engalo. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald abatambula nange ku Omunaala TV. Mbagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbaniriza nnyo nate olunaku olwaleero ku nsonga gye tugenda okuba nga twogerako. Njagala okubanjulira mu butongole. Ngenda kuba nga ntambula ne muganda wange Gita Charles. Gita Charles nasazeewo okumugoberera era n'okutambula naye mbatuuseeko ensonga ze. Ono yafuddeyo okubanga akiikirira abantu b'omu ggombolola y'e Kalwana okubeera kansala ku disitulikiti e Kassanda. Era avuddeyo azze okubeera nti akiikirira abantu ba mu ggombolola eno okujja okubeera eddoboozi lyabwe ku disitulikiti e Kassanda, ate oboolyawo n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu, kubanga kansala bw'aba nga atuula ku disitulikiti kitegeeza nti aba atuula ku abo abasalirawo ebitundu eby'enjawulo ku mutendera gw'eggwanga lyonna. Yaba muntu mukulu nnyo era aba w'amaanyi nnyo era aba wa kitiibwa nnyo era abaali akutta obuvunaanyizibwa bunene nnyo mu kuweereza abantu. Y'omu ku bantu abasalawo oba abatuukirwako enteekateeka ez'obuweereza eri omuntu owa bulijjo. N'olwekyo muganda wange Gita Charles afuddeyo gwe mu Nakalwana okubeera nti abeera eddoboozi lyo. Okuyitirayitira mu wiiki yonna weggwereddeko nga omuluka guno gw'emayirikiti gukomekerezeddwa agukomekereza era ng'atambudde mu LCs nga mayirikiti yennyini, Kamuli, Kikube, Kitoolo, Kalagala, Kiteetaaga, Neetuulidde, kwoteeka ne Kaabakonjo. Yes, nze LC Gita Charles zasobodde okuba nga atabaala oba nga atuuka mu wiiki eno esookedde ddala eya kampeyini ze okunoonya akalulu akamutuusa ku kifo eky'obwa kansala LC5 ku disitulikiti y'e Kassanda ng'akiikirira eggombolola y'e Kalwana. Okuwumbawumba wiiki nga bw'etambudde okusinziira ku LC ezo zonna ze nkumenyedde gy'atuuse, ensonga ez'enjawulo zazze atunuulira. Ensonga y'ebyobulamu ezuuliddwa nti ekyalina obwetaavu obunene nnyo mu bitundu bino eby'emayirikiti ne Kalwana yonna okutwaliza wamu. Okuwa ekyokulabirako, waliwo eddwaliro bwe twatuuse mu bitundu ebyo twakizudde nti eddwaliro eriri okumpi eriri ku mutendero gwa Health Center 2 eriri okumpi liri mu bitundu by'e Wakayiba. Eddwaliro lino bwe twatuuseeyo, ddwaliro likozesebwa abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo, mayirikiti, Wakayiba wennyini, Kamuli n'ebitundu ebiriraanyeewo, ate n'abamu nga bavaako ne mu bitundu ebyeri Madudu, Mubende okujja mu ddwaliro lino erya Health Center 2 eriri e Wakayiba. Naye ng'ekyamazima twagenze okukola okunoonyeza era n'okutuukawo nga lirina abasawo babiri abali full time ababeerawo ate n'ekitanda kimu. Oteeberezaamu eddwaliro eri obujjanjabi oba erikozesebwa nga lituukibwamu abantu okuva mu byalo eby'enjawulo ebiyitirivu, nga lifulumamu ne mu ggombolola y'e Kalwana ne liyingira eri ate e Madudu Mubende. Kitegeeza liba lifulumye mu disitulikiti, likozesebwa abantu aba disitulikiti bbiri, ey'e Kassanda ate n'ey'e Mubende, naye ate nga lirina abasawo babiri bokka kwoteeka n'ekitanda kimu. Bwe tugenda ku nsonga endala gy'asinze okusimbako essira era gy'atunulidde nnyo mu abadde atabaala ebitundu bino eby'emayirikiti y'ensonga y'ebyenjigiriza. Ku nsonga y'ebyenjigiriza nayo yasangiddwa nga kikyali kizibu nnyo era nga kukyali kusoomoozebwa kunene nnyo eri abatuuze mu kitundu kino, era bonna be twageddeko nabo nga bagisimbako nnyo essira. Wakati mu kutabaala ebitundu by'emayirikiti bino twasanze nti ebitundu bino birina essomero erya gavumenti limu erya Mayirikiti Primary School. Essomero lino lirina ebibiina 7 oba lisomesa okuva ku kibiina ekisooka okutuuka ku ky'omusanvu, naye ng'ate bwe weesanga twagenze okusanga era n'okunoonyereza ng'essomero lino lirina abasomesa 4 bokka.
naye osanga essomero lyange ly'emayirikiti ng'abasomesa obeera otya n'ebibiina 6 n'oba n'abasomesa 3 4 kati obuweereza obwo nabwo ne butunafuwa tusabye abasomesa mu buli ngeri yonna tufune abasomesa abamala essomero eryo. Enkola ey'abakulembeze okugenda ku ground okubanga batuuka mu bantu baabwe nga bagenda maaso n'okunoonya akalulu. Enkola eyo ate eyina ebintu eyinamu advantages nyingi nti mufuna first hand information awatali bibagambiddwa oba bino ebifulumizibwa abo abali mu buyinza abayinza okuba nga bateekamu oba oliawo ebiyinza okuba nga byo busoosowaza wabula nga tebijjayo kifaananyi kituufu ekiri ddala ku ground kuba oteeberezaamu omuluka guno okubeera ebitundu bino nga bwe nkumenyedde ebyalo Kabakonjo neetuulidde Kiteetaaga Kalagala Kitoolo Kikube Kamuli Mayirikiti n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo okubeera nga essomero erya gavumenti liririmu lyandibaddeyo naye tunuulira omuwendo gw'abasomesa ebibiina 7 abasomesa 4 bokka kitegeeza nti waliwo obuzibu bunene nnyo. Toyinza gamba nti ebitundu bino biba tebirimu bantu basobola kusomesa naye kitegeeza waliwo obuzibu awo lwaki abasomesa tebeeyunira mulimu guno mu mbeera efaananako bwetyo. So ensonga y'amazzi nayo y'emu ku eyo eyazuuliddwa nti ekyali kyakusoomoozebwa nnyo mu bitundu bino eby'emayirikiti nga okusinziira ku kutambula kansala kwe yatambudde honorable kwe yatambudde mu bitundu ebyenjawulo bino eby'emayirikiti yasanze ng'ebitundu ebimu ekyamazima abantu bakozesa amazzi ge gamu n'ente mwe zinywa. Abantu baffe banywa bubi banywa ku bidiba betufuna abatuyamba ku bunayikondo tufuna buno busoloweero obusimi bw'emikono tuba twetaaga ebitundu byaffe ne tufuna amazzi ag'emidumo bwe tuba tetufunye g'emidumo ne tufuna soloweero zennyini ennene esobola okusimwa omuntu ne bagikimako naye abantu baffe babonaabona busoloweero buno obw'emikono bufa buli lunaku abantu tunywanga nti amazzi twali badde tuyita mu makubo nga malungi nga buli bugga bwonna bukoleddwa n'ebyo byonna bitusomooza nga ffe abantu abawansi tulima ebirime mu biseera by'enkuba ne biremera mu bitundu ne biremera mu byalo. Nsaba gavumenti yaffe kulembera Yoweri Kaguta Museveni n'ensaba boonalebo baka palamenti abaliyo oba Mukama n'abawane kati ne baddayo nga Honorable Patrick Nsamba tukusaba senga ofuna omukisa oguddayo mu palamenti tulumwa n'olima kasooli n'olima ebijanjalo ne bibulwa akatale kati ng'ebijanjalo byandibidde mu masitoo gya sizoni eno naye nga towulira bannaffe awali Bakongo ku mirirwano bafa enjala balumwa baagala emmere naye ne twebuuza tewali makubo gasobola kutwala bintu ebyo ne bigenda mu mawanga bala ne babirya abantu bayiye ebijanjalo eno sizoni mu masitoo bikaddemu 2 kasooli n'abeera mu nnusu 8. Tusaba gavumenti tuyambibweko ku bintu ebiruma abantu ebiruma abantu ffe bye twetaaga ebyo ezo saavisi bwe zitutuukako nga bannamayirikiti oba ng'eggwanga lyonna okutwaliza awamu kyensuubira eggwanga lyonna ffe senga tufuna obuweereza obufaanana butyo. So ebisoomooza bingi nnyo ebyazuuliddwa mu bantu mu bitundu bino era bw'otunuuliramu n'okuba mu ttooki olabira ddala nti beetaaga eddoboozi ery'omwanguka beetaaga omuntu anaatuusa eddoboozi lyabwe kubanga ebizibu bingi bye balina n'ebyetaago bingi bye balina obuweereza bukyetaagisa ddala nnyo ekigenza ewala mu bitundu bino eby'emayirikiti ate mu ggombolola ey'e Kalwana mu nsonga y'ebyobulamu mu nsonga y'ebyenjigiriza mu nsonga y'ebyobuyonjo mu nsonga y'enguudo mu nsonga y'amazzi amayonjo mu nsonga y'ebyenfuna ebyo byonna bikyetaagira ddala ate okutunuulirwa ennyo mu mbeera efaananako bwetyo. Jetta Charles atunuulidde okuba nga akiikirirwa ggombolola eno ku disitulikiti Kasanda nga Lord Councillor agamba nti ebyo byonna by'ensonga lwaki atuuka mu bantu aba bulijjo asobole okuba nga amanya bulungi nnyo ebizibu byabwe era agenda abeera eddoboozi lyabwe ku disitulikiti obuweereza busobole okuba nga bubatuukako mu mbeera efaananako bwetyo. Bwe tutyo bwe tukomekkereza wiiki yaffe esooka mu bitundu bino
katulindirire ate we tunaatandikira mu wiiki ey'okubiri ng'ate tugenze mu muluka omulala oba mu kitundu ekirala. Okyali ne muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, ntambula ne Councillor to be Gita Charles agenda okukiikirira eggombolola y'e Kalwana ku disitulikiti ate e Kasanda. Tulindirire mu kitundu ekyokubiri ng'ate tugenze mu bitundu ebirala nayo tukulage embeera yaayo nga bweri.